Nkulamusizza nnyo mukwano gwange ali eyo andaba oba mpulira. Weebale, nkulamusizzaako, weebale nnyo, weebalire ddala okuba nga ossaayo omwoyo okuwulira enjiri eno ate n'okugisindikira bannaffe abatannaba kuwaayo bulamu bwabwe eri Mukama waffe. Amannya ndi Catherine Mitala, neeyongerera okubuulira enjiri nga bwe twatumibwa okugibuulira. Olwaleero nno tugenda kusoma mu kitabo ekya Yokaana. Yokaana egenda kubeera ssuula ya 4. Yokaana ssuula y'okuna tujja kusomawo nno nnyiriri mpanvuwanvuko okusobola okuggyayo kyenjagala. Tujja kusoma ebintu biwanvuko. Kantandikire ku lunyiriri olwokutaano. Agamba nti awo n'atuuka mu kibuga eky'e Samaliya kye bayita Sukaali, ekiriraanye olusuku Yakobo lwe yawa omwana we Yusufu, era mwalimu oluzzi lwa Yakobo. Awo Yesu yali akooye olugendo, n'amala gatuulira ku luzzi. Obudde nga ssaawa 6. Omukazi Omusamaliya n'ajja okusena amazzi. Yesu n'amugamba nti, "Mpa nnywe," kubanga abayigirizwa be baali bagenze mu kibuga okugula emmere. Awo omukazi Omusamaliya n'amugamba nti, "Ggwe Omuyudaaya, kiki ekikusabya okunywa eri nze omukazi Omusamaliya?" Kubanga Abayudaaya baali tebatabagana n'Abasamaliya. Yesu n'addamu n'agamba nti, "Singa obadde omanyi ekirabo kya Katonda, oyo agamba nti mpa nnywe bw'ali, ggwe wandimusabye naye yandikuwadde amazzi amalamu." Omukazi n'agamba nti, "Ssebo, tolina kyakusenyesa, n'oluzzi luwanvu, kale oggya wa amazzi ago ag'obulamu? Ggwe oli mukulu okukira jjajjaffe Yakobo eyatuwa oluzzi luno, eyanywangamu ye n'abaana be n'ensolo ze?" Yesu n'addamu n'agamba nti, "Buli muntu yenna anywa amazzi gano ennyonta terimuluma nate. Naye anywa amazzi ago nze ge ndimuwa ennyonta terimuluma ddala emirembe gyonna. Naye amazzi ge ndimuwa ganaafuukanga munda mu ye ensulo ey'amazzi nga gakulukuta okutuuka ku bulamu obutaggwaawo." Omukazi n'amugamba nti, "Ssebo, mpa amazzi ago ennyonta ereme okunnuma, n'okukoma nkome okutambula olugendo luno lwonna okusenanga." Yesu n'amugamba nti, "Genda oyite balo okomewo wano." Omukazi n'addamu n'amugamba nti, "Sirina baze." Yesu n'amugamba nti, "Oyogedde bulungi nti sirina baze, kubanga walina babalo 5, naye gw'olina kaakano si balo. Ekyo ky'oyogedde mazima." Omukazi n'amugamba nti, "Ssebo, ndaba nti oli nnabbi. Ŋŋenda kugira nga nkomako wano, nsobole okwogera ku bigambo bye tuvaako okusoma emabega eno." Tulaba nga Yesu yali akooye nga batambula n'abayigiriza be. Bayibuli egambye nti ye n'amala gatuulirako awo. Yamala gatuulirako awo nga naawe bw'onootuula ekikoowukoowu, ova mu nnimiro, ova olugendo, yonna gy'ovudde n'otuula ekikoowukoowu. Awo gye zaaleetera mwana muwala Omusamaliya ng'azze okusena amazzi. Yesu n'amutandiikirizaako emboozi, era ng'ababuulizi b'enjiri bwe tukola. Bw'olaba omuntu wandyagadde naawe obeeko w'oyita,
Kyandibanga Yesu yali tayagala nnyo mazzi ga mukyala ono, naye yayagala okutanula emboozi asobole okumubuulira enjiri. Era ddala mu butuufu emboozi eno yagenda okuggwa ng'omukazi agamba nti ntegedde ddala ggwe oli nnabbi. Ababuulizi b'enjiri wano tuyigawo ki? Tuyiga nti okubuulira enjiri osobola okutandikira awantu awalala wonna kukkakkana ng'oyingidde enjiri. Ago gaali magezi ga Mukama waffe, naffe tugakoppe. Omuntu yenna gw'omaze naye eddakiika eziwera, katugambe oba ogenze mu woofiisi ye oba yazze mu yiyo oba mutudde mu takisi, kasita emboozi esumulukuku oba ggwe ogitandise oba ye, manya nti awo enjiri eyingiddewo era munaagenda ofuluma takisi eyo ng'atirisita olinako ebigambo by'omugambye. Omukyala ono yajja n'ensuwa ye okusena amazzi, zaali ssaawa nga 6. Mukama waffe n'amugamba nti omukyala mpa nnywe ku mazzi. Awo ye yali entabiro, ye yali entandikwa y'okubeera nti Mukama waffe atuuka ku bulamu bw'omukyala ono n'okumumanya n'engeri gye yalina okumubuuliramu. Omukyala ono bwe musomyeko mulowoozezza nti yali mukyala mwepansipansi era ow'amalala. Omukazi Omusamaliya n'ajja okusena amazzi, Yesu n'amugamba nti mpa nnywe, kubanga abayigirizwa jjukira tebaaliwo. Awo omukazi Omusamaliya n'amugamba nti ggwe Omuyudaaya, omuntu omwepansipansi alangira nnyo abantu amawanga gaabwe. Kiki ekikusabya okunywa erinza omukazi Omusamaliya? Yali yeenyumiriza nnyo mu ggwanga lye ate nga mubooze aboola, kubanga Abayudaaya baali tebatabagananga, kugamba bino eby'obutatabagana bwewaabwe n'eggwanga ly'Abayudaaya yali abissaamu nnyo amaanyi, ekitiibwa yali abitwalira waggulu. Yesu n'addamu n'amugamba nti singa obadde omanyi ekirabo kya Katonda n'oyo agamba nti mpa nnywe bw'ali, singa mukazi gwe musajja gwe ali eyo, singa obadde omanyi ekirabo kya Katonda, singa obadde omanyi nti olwaleero eno enjiri gy'obuulira yakukutwala mu bulamu obutaggwaawo, n'oyo gwe tubuulirako wandimusabye, wandizzeemu essaala ey'okwenenya, wandirokose, wandiwulirizza ebigambo bino mukwano gwange. Singa obadde omanyi, kitegeeza obutamanya bukola bubi abantu bangi. Bantu bangi tebategedde Katonda, tebasizzaayo mwoyo okumanya. Lwaki abantu bano babuulira ku Yesu bulijjo dda Yesu Yesu? Wali osizzaayo omwoyo n'owuliriza ebigambo ebyo? Oba omuntu ng'abuulira ku kkubo oba nga wano wembuulira? Abantu abamu tebaagala kumanya. Mukama waffe yamugamba nti singa obadde omanyi, singa mukyala gwe obadde omanyi, wandinsabye amazzi. Singa obadde omanyi ekirabo kya Katonda n'oyo akugamba nti mpa nnywe bw'ali, gwe wandimusabye amazzi, naye yandikuwadde amazzi amalamu. Bannange, singa obadde omanyi bambi, singa obadde omanyi ssebo, singa obadde omanyi nnyabo, oyo gw'owulirizaako olwaleero, gwe tubuulirako olwaleero, wandibaddeko ky'omusaba. Naye omukazi ono n'addamu n'agamba olwo nno tannaba kukkakkana kuva mu malala gali n'obwepansi. Omukazi n'amugamba nti ssebo, tolina kyakusenyesa, oluzzi luwanvu, kale oggyawo amazzi ag'obulamu. Kweggamba abantu bangi batunuulira ebintu bino eby'obwa Katonda nga babitunuulira mu ngeri ya mubiri nnyo, nga babirowooza mu ngeri ya mubiri. Ndaba mmwe abalokole temulina kino, munaatuwa mutya obulamu obutaggwaawo? Ndaba naffe eyo Bayibuli gye tusoma, kati waliwo ebintu bingi bye mutamanyi bannange. Naye singa obadde owaddeyo ebiseera, nsiima nnyo omukyala ono nti newankubadde yajjira waggulu, naye yakkakkana, yasobola okubeera nga anyumya ne Mukama waffe Yesu. Kirungi nnyo ggwe okugendanga mu balokole, kirungi nnyo okugendanga n'owuliriza obubaka, newankubadde tonnaba kulokoka, n'ogendanga n'owulira bye bagamba, ne balema kulimba nti babeera eri nga bagamba bakuntumye,
babeera eri nga bazikiza obutadooba. Nedda, wandyetuukiddeyo munnange. Singa obadde omanyi wandibadde okkiriza Mukama waffe Yesu. Ono omukyala ye yatunuulira bino ebintu ebikozesebwa ebya bulijjo. Yali alowooza singa Mukama waffe abadde n'akadomola yandimuwadde amazzi ag'obulamu obutaggwaawo. Naye tejjukira yalinga agasomba bulijjo, naye era nga tegamuwa bulamu, nga tegamuwa kumatira, nga tegamuwa kutuula mu bufumbo bumu, kubeera na musajja omu ku buzaala baana, nga tegamuwa. Naye era Mukama waffe olwayogera nti singa obadde omanyi wandinsabye amazzi, yalowooleza mu mazzi gano aga bulijjo. Kibi nnyo okubeera nga bakubuulira enjiri nga naye gwe ogivuunula mu bintu bino ebya bulijjo. N'olaba akubuulira enjiri nga n'engoye z'ayambadde si zeezo ezituukana n'omutindo. N'omutwalira awo ndaba talina na ngoye, talina na kagaali, talina na mmotoka. Ebintu ebimu mubitwala nga bya lusaago, naye eno njiri ge maanyi ga Katonda olw'okulokola. Kuba kati wulira nno naye Mukama bw'amuddamu. Yesu n'amugamba nti genda oyite balo okomewo wano. Era nze nabagambye nti ng'onoobuulira enjiri omuntu omuleetera ebintu ebinaakuleetera omubuulira enjiri. Mukama waffe yamugambye genda oleete balo, naye ng'ate yali akimanyidde ddala nti talina bba. Naye ye yakireeta ng'ayagala okutandulula emboozi yaabwe atuuke okumubuulirira ddala ye Yesu kyali. Omukazi n'addamu n'agamba nti sirina baze. Yesu n'amugamba nti oyogedde bulungi nti sirina baze, kubanga walina babalo 5, naye gw'olina kaakano si balo. Ekyo oyogedde mazima. N'ekirala kyensiima ku mukyalo ono, kwogera mazima. Yayogera mazima eri Mukama waffe Yesu. Waliwo abantu bangi bajja obasinkanye omubuulizi nga oyo n'amulimba nti nze nalokoka dda, nze era nsabira mu kkanisa eri wali, ng'alimba, nga yeewala okubeera nti enjiri eno yeeyongerayo okumubuulirwa, n'alimba. Naye omukyala yakikubirawo ddala nti nze sirina baze. Mweyogeddeko ebintu bingi bye mutalina. Nze ndi mulokole era nalokoka dda, era naye nga mu byonna weepena bwepenyi bulokozi. Bannanga mikwano gyange, sisobodde kweyongerayo nnyo kusingaku wano olw'obudde bwange obugenze, naye nsuubiza nti mu wiiki ejja nja kutandikira wano wennyini, tweyongereyo tulabe omukyala Omusamaliya ono ddala ddala. Bakkakkana ne Mukama waffe Yesu ng'ali mu jjiya ziri ze yajjiramu ez'okubeera nga malaaya, ez'okubeera nga wamawanga, kwegamba asosola mu mawanga, ez'okubeera nga ddala ddala amazzi ge bamugambako ddala akinaguka bukinaguzi. Tujja kubiraba wiiki ejja. Weebale nnyo, weebalire ddala okuwuliriza. Kati njagala tusabe ogambe nti ayi Mukama, nkwebaza olw'ekigambo kino, kubanga nange ntudde ng'omukazi Omusamaliya ne nkiwulira ddala okuva gye kyavudde okutuusa ne kaakano. Ntegedde kimu nti ggwe mazzi ag'obulamu. Nsaba ompe amazzi ago ag'obulamu. Nsaba ojje mu bulamu bwange ggwe amazzi ag'obulamu. Ennyonta ereme okunnuma nate, mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okoze bulungi. Okwo kwe kusalawo okukyasinga okusalawo kwonna kwali osazeewo. Mukama akumpeera omukisa. Bye.